Ebya MP Zaake owa National Unity Platform bitiisa bibino mbikuleetedde NUP eri mu kweraliikirira. Omuyimbi Winnie nwaji asubiza okwongera okukuba abo bonna abatamusaamu kitiibwa ye kyalowooza nti akigwana bibino nabyo mbireese. Ye omugaga Bryan kirumira ono nga ye musasanyi wa nsimbi naye akomyewo byonna ebifeewuwe nabyo osibireseyo. Enkayana eziri wakati w'omukyala Grace Khan n'omukozi wa TV Shafik Kaima nazo ensonga eziri emabega wa kino nzikuleetedde. Gwe omulungi n'amawulire amalala mangi gonna gali wano ku Clarity Source 256. Nenkwebaza gwe omulungi okubanga okyekumidde ku channel era nenebaza ne Mukama Katonda akunkumidde gwe omulungi. Negamba gwe yakatogatako please subscribe onyige ne notification bell tutandikirewo mu kaseera kano kennyini. Munnange omulungi mu kaseera kano tugenda tutandikira eri ku side spending ensimbi w'omukulu Bryan kirumira. Ono omukulu ye tumumanyira twamutegera nti ku kintu spending ensimbi bambi yali akitegeera bulungi. Nemwankubadde ba mafia bagenda maaso n'omulwanyisa era bambi n'omuteeka mu mbeera embi naye agamba nti tali fake nga statements ze wajja zoogera bambi agamba nze siri fake era nze ndi real bwensuubiza omuntu $5,000,000 mbeera siraba nsonga lwaki ate munnaye embeera sizimuwa kuba nze nga nze omuntu najja kuyamba omutima gwange mugabi mwe abalina endowooza mbu Bryan yagwamu mukyalina endowooza zakito era ez'ekisiru lwansonga nze sisuubira nti nsobola okubeera ne ssente zange nenzigaba ate nenzirayo ku zero wabula mbategeeza nti mmwe munsabire abakyanzikiririza munnange nziremu nnyimirire ku bigere byange nsobola okubeera nga ate ntuukiriza ekyo kye nasuubiza abantu bange kuba nali nsomesa abaana abantu abalina ebizibu bangi be nayambako munnange omulungi njagala kujukiza ati netanayo omugenzi Mozo Radio munnange n'omukulu ono yagiteekamu ssente n'ennyumba yennyini maama w'omulenzi mugenzi waffe Mozo Radio nayo omukulu ono yagiteekamu ssente ayambye abantu bangi newankubadde abasinga tebavaayo yatuukako nekisanga ssente baziwaza ku mobile money gwe kasita omubulira ekizibu kyo bambi ng'akuwa omukono omuyambi kuba kiri mu ye mu buntu wabula ba mafias batayatuukiriza era olunaku lumu naye yagambako ne mukama waffe President Museveni munnaye nyamba ba mafia bagana twala bulamu bwange kansuubira nti munnaye when he gets back on his feet agenda kuddamu biri byenyeri bya the Bright White Foundation tuddemu ate ekyesente tukitambuze nga bwe yali akitambuza. Ate ku side ey'omukulu Kafelo Tobi ono ye tumumanyi mu kintu kya comedy Dr. Tia Male munange omukulu ono alabika yazemu n'agamba nti ekintu kino mazima ddala nsobola kikola n'abannange anti we twogera yegenze wali ku page n'ateekayo nti bannaye do you miss the bizontos ekiraga nti naye munda mutima ng'omuntu amisinga kyonna ekyaliwo wakati waabwe nga bakyali group n'ebizonto byonna kubanga bali bakola omulimu omulungi era nga emabegako nkujjukiza nti agenda maaso bambi n'afukamira n'agamba nti bannaye munsonyiwe era tuli baluganda munnange mu kwetonda yali yeetondera omukulu oli ali mu bizonto amu n'ebizonto byonna kwogeta n'omukulu ono ate waffe gwe tumanyi obulungi omukulu Ndawusi munange bagamba munsonyiwe omulere radio Simba yonna yagyetondera olw'ebigambo byali ayogedde ng'avudde mu group eno naye wabula wabeera alaze okwemenya kwe ng'omuntu n'alaga nti ekintu kino akyakyagala fe we still want the bizontos on stage kubanga ekintu kyemukola mukitwala ku level endala era nga we are just waiting mwena nga muli wamukoza I expect more fire yes eyo tugenda vayo mwanange gwa mulungi tugenda fire baby Winnie nwaji. Cases ez'enjawulo zize zireportingibwa nti omukyalo ono yakubye omuntu ng'ali ku stage omukyalo ono yakubye obuntu omulala ng'ali ku stage bannajja ensonga ezo zize nga zitambula naye wabula omukyalo ono ye mu interview ye n'omu ku bantu baffe betwesiga obulungi yagambye eyo munono mukyasaaga mwenze temugenda kuŋŋaana kwambala kyenjagala kuba kyenjagala okwambala naye wabula kyengenda bakola kijja bazzaamu amagezi buli muntu agenda okuba nga tampa kitiibwa tanjagala kubeera ng'ate munnaye nyambala ebimpi ngenda mubatula ngenda mukuba ngenda mussaamu amagezi akitegeere nti okulingiza omuntu ng'ali ku stage si kirungi munnange emabegeko ne ku Valentine omukyalo ono yakuba omuntu n'emabegeko era azenga bino ebintu abikola ate ngalaga talinaamu kwejjusa kwonna lw'ensonga she deserves the respect yekyo kyagamba nagamba mu kaseerako mubeete mulina kye muŋŋamba era gw'olikola ensobi nenkulaba nti ogikoze nga nze nkuwa tonyumya
munnange yawe nenwaje bwatu bwatutegezeza era buli abadde n'ekigendero ekyokwata essimu okola byokola nedda mukwano tetwagala kulaba mu ddwaliro ng'omukyawe nenwaje akusuusizaako obuzibu eyo ngenda kujja munnange tugendeka ow'omukulu Shafik Kayima n'omukyala Grace Khan Nakawere munnange bana babiri wetwogera bayinamu olutalo olw'amaanyi luno nga luva ku nsonga nti omukulu Shafik Kayima avuna n'omukyala Grace Khan okubeera nga talina mpisa omugamba gwe weeyisa otya mu mbeera bwe zityo munne bino byavudde wa nze kandukuwe byavudde ali ku Tavern Woods omukyala no Grace Khan bagamba nti yerese ku stage nga tebamuyise n'asaba kazendawo n'akabajjako lwampaka ye ne yeeyimbira nga temulina kyemukola kyemumugamba ye n'agenda maaso n'agamba nze kankooke kampa abantu bange music kubanga mu kaseera ko temulina kyemugamba munnange omukulu Shafik Kayima kino kyamunyiza n'agamba gwe how can you disrespect the managers of this show munnange gwe tetwakuyiseko oyinza otya okwereeta bw'otyo kino tukikuvunaana lwa nsonga okozesa ebiragalalagala bingi nga n'omwenge kwotadde namugamba weetereze gwe mukyala Grace Khan kubanga si ye gwe omuntu akoledde ekyamaanyi nnyo music industry tolina kyotugamba munnange ennyimba z'okoze tewali kyamaanyi kyezikoze ne tugamba omukyala ono ayimbye obuyimba oyinza otya omugamba ekintu bwekito nagamba omukyala ono nze obusungu yanyezezza nnyo kyakoze kibi ayinza otya okweleeta neeyimba buyimbi nga tetwamuyise in fact yanditusabye naye nagisa amaanyi nagisa force ne tugamba nedda omukyala oba oli awo yabadde jasa ayagala kusanyusamu koche bantu be ninga omukulu Shafik Kayima kazisabe this tekigenda wala nnyo obusungu bubaawo ne let's get back together kuba industry ebeera wamu nga bannamawulire ne ba musicians tuli kimwe yes eyo ngenda kujjayo munnange tugende wa Honorable Francis Zaake munnange omubaka ono obusungu bwayina bungi yadde ng'agezaako okubeera nga bambi abukakkanya anti munnange deputy agenze n'ayogera ekintu ekyamunyiziza n'agamba oyinza otya okumfuula ekyokuzanyisa bw'otyo nze member of parliament omulamba ekyo kibeera disrespect tewandi kikoze ekyosookera ddala okumunyiza kiri nti bamuwumuza mu palamenti era takyakiika olw'ensonga munnange ze bateebereza n'obuteebereza nga ne UCC yennyini yafairinze okubeera nga etracinga munnange post eno gye bagamba omukulu ono gye yakola bamu bagamba yali ku Twitter abalala bagamba yali ku Facebook bagambye you people should be serious temulaba nti mu butuufu waliwo omuntu anwana temulowooza mu butuufu nti mazima ddala waliwo omuntu ayagala bino bibeerewo namugamba nze okubeera nga mugambibwa mbunera nze natocharingirwa biki ebintu ebisi bituufu era ensonga zino njagala abaloya bange bakikwasaganye wabula ekisinga okweraliikiriza kiri nti omukulu ono bambi ayinza okuluzinga ekifo kye ekyomupalamenti naye kino era nabo tekyabatisiza lwensonga yabagamiza I'm not after the place or the position of being a member of parliament wabula kyenjagala kukubenga I can air out ensonga entuufu ne mugitegeera ne murespectinga buli muntu lwaki mubeera mutulise bwatu just because tuli ba opposition yet we are all Ugandans munange Honorable Zaake tuli wamu naawe webale ate kubeera omukozi nnyo nnyini ddala era abantu bo bewagenda okiikirira webale kubeera nga obakiikirira mu buli ngeri kati bebambye ebintu ebikutawaanya biterezebwe munange gwe omulungi webale kubeera nga ate otugoberedde okuva yonna gye twavudde paka wano nsigala nga mazafa tumasulowema wano ku Clarity Source 256 tuwerabira okubeera nga osubscribinga gwe yakatogataka to be part of the family, the Clarity family onyigene notification bell, like the video, comment section ebeerawo wansawa tokubeera nga you can comment about the video munange nenkwebaza nekugamba nti see you then bye bye ciao.